kote simanyi kagogwa akaliga kasimonika akamasu gankote simanyi kagogwa Pichitori nyokabi kona kakati simbule balance Mbalamusizaako manaje musinziro kubanga mutulaba yenze Salongo Kanka Capital kubaweereza Hannington Kasaga yali mu production. Ensije mulaba egudde eddalu. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nabagamba mu programu ziri zonna ze tuba tukola nti waliwo obubonero signs of a dying state. Bubonero bungi Mukama Katonda oba Uganda bwetulaze nti eri mu kuggwaawo efa. Naye ekisinga characteristic ekyasinza okubeera embi ku ggwanga erifa kwe kubanga n'abantu abalimu beesuulirayo gwa Naggamba tebafaayo. Atamanyi Oluganda ogwa Naggamba kitegeeza nti buli kyolaba okitwala nga bwe kiri n'ogamba ate nze binkwatako. Nyina akatambi ke njagala okubalaga nga sinaba kukola discussion ya nako olwaleero. Zindeese misinde nkabalage akatambi kano nakakutte mu kuziika kano kembalaga naye gwali wano nga sinaba kunnyonnyola kyabaddewo. Saba otunuulira akatambi kano kengenda okubalaga wano ku side olabe kiki ekisooka okujjira nga akatambi bwe katyo kazze ki ekisooka okujjira mu mutwe. Kuziika kiki? Kuziika kwe kusooka kankabaterekaawo mu kalabe ntandika okwogera nga akatambi kano mu kalabye mwe mujja kukalaba nga nange bwe nkalaba. Akamasu gankote simanyi kagogwa akaliga kasimonika akamasu gankote simanyi kagogwa Pichitori nyokabi kona kakati simbule balance
kyabaddewo. Munnange nnyina mukwano gwange yafiiriddwa jjajjaawe. Naye nti jjajjaawe yali amwagala nnyo. Namugamba waayi wase Luganda mukimanyi muwase Luganda. Mukwano gwo bwafiirwa kikkakatako. Nga nteekateeka mafuta. Nga nvuga motoka mpaka Rakayeyo munda. Kubanga ogenda eyo mu Lwengo eyo. Gye bazaala Mpuuga eyo gye twabadde. Amakubo gabadde mabi olw'enkuba. Ekyaddala mumanyi Uganda eno nti nvundu. Ekituuka ku makubo g'omukyalo mavundu nnyo. Naye ne ngamba waayi twagenze kuziika nga tutuuka. Okutuukayo awo olaba twabadde mu tenti nga tutudde. Ab'e Kampala mutumanyi twazze tunyiridde. Ab'e Kampala tutudde wali. Ab'omukyalo balina tenti yaabwe, ffe tulina obutebe. Kati tuba tuli awo. Ab'e Kampala omanyi batuuka saawa za kulya. Saawa 5 zize 6 ffe twatuuse aliya kuba twali twagala kukola mirimu. Twagenze okutuukayo nga tewali mirimo gya kukola. Ngenda babulira na lwaki. Mirimo ki egibeera mu Mulumbe? Kuba kusima ntaana, kuyambako mu kufumba mmere, kwasa nku. Mumanyi culture setup yaffe. Kakati tuba tuli awo mu kuziika baleese emizindaalo. Nga gikuba ennyimba ez'Ekikristaayo. Ne ngamba bambi. Gwe twagenze yadde afiiriddwa jjajjaawe. Kati akavuyo katandika. Ab'e Kampala twali tugenze tulina amazzi gaffe tugenze kunywa mukyalo kino. Tugenze okuwulira nga bakuba endongo. Nga ngomawo zonna nga mbuuza ki ekigenda maaso. Bataddeko Suuna Ben. Ne ngamba eno ndongo kiki? Kyampaliriza okugenda wali okwefuula agenza okubagiza neekakase. Oba kituufu mayiti weeri. Mayiti okulingiza bwe nti mu keesi ng'omuntu mwali mukulu. Sigenda mwatuukiriza linnya. Mukulu yafudde mwali. Nenzirayo ne mbuuza abandiise nti owaayi ki ekigenda mu maaso. Ono gwe twagenza oziikirako ne mubuuza n'angamba kireke nja kunnyonnyola edda. Ekyo kye mulaba nze Kankaku Omuganda neddira Kinyoma akabbira omutima gwe nabadde mperekedde nga musajja Muganda. Ffe n'abadde bagenzi nga tuli Baganda. Twalabye ekyetebe. Abe mulaba abantu basanyuse. Basanyufu nnyo okwetika omulambo. Era basaze endongo nga basanyufu. Mukama Katonda yeebazibwe omukadde okufa. Kiba naye mukole ebintu ebirungi. Oba omukadde abadde yalemerawo oba abadde yakola ki? Ekyo kye mulaba awo abantu, abaana, Abaganda, abazzukulu bakubye ennyimba za Kenzo lwakuba nzijjeemu olw'okuba nti ezimu zibeera ne copyright wano we tukolera ebintu ebimu tebabitukkiriza bibaako copyright. Bakubye endongo nga mulimu nti omugenzi ekyamusse butaagala ndongo. Zikube bwepwa ne batandika zikuba bwepwa. Abali eno ne twebuuza ki ekigenda mu maaso. Ne tulowooza ne mbuuzabuuza ku bali ng'abantu bonna ab'e Kampala bayimiridde balaba. Ab'ekyalo nga bo basanyufu n'ekigenda mu maaso. Kakati ebigenda mu maaso byadde bwe biti nti abo be mulabaawo abaana babadde abazzukulu boone yafa. Abato n'abakulu abadde ayina abazzukulu nga 8. Kati ngenda okujja esimu okwata akakatami. Esimu yange yali tina muli. Nenfuna wana akatono kwata. Ngendongo yatandise dda nga nze nkyebuuza. Bwepwa zikube bwepwa. Nga mulimu ennyimba awo simanya biki. Ennyimba ze mumanyi zino eza Suuna Ben binyanyanyaanya ebyo. Nga muzirabe bazikuba. Nenzijukira. Bwe twali mu kyalo ewaffe, maama wange yatugaananga okugenda okulimanga ku kyalo kuliko omuntu afudde nti kuba kukungubaga. Ekigambo ng'omuntu afudde gaba maziga. Okukungubaga tekutwaliramu kuba nti nno oli memba wa family. Wabula omutaka bw'abeera ku kyalo. Naffe tetwakkirizibwanga yadde bannyaffe kugenda mu nnimiro zaabwe. E Masaka mu Kitengeese eyo ewaffe. Nga bannyaffe tebakkirizibwa. Era nga bw'aba agenze mu lusuku takoolayo yadde omuddo agenda kutemayo ttooke. Kuliwa abagenda mu lumbe n'abawa buli kimu kyalina. Ate n'ennyaffe ne yeesiba akaleesu n'akwata akambe n'akwata ekibbo byonna ebiri ewakaawe
n'omwami we n'amutegeeza nti mwami wange leero tojja kulya ku mmere enfumbe nasiibye mulumbe. Excuses abakazi ezasinganga nga lwataafumbidde bbaawe bbaawe akimanya nti mukyala wange yabadde awaata mmere ya lumbe. Ngera nnyaffe akwata akaleesu akabboke n'akambe n'atuleka ng'atulagidde emirimu n'agenda. Nga kitaffe yasuzeeyo ekiro nga bakumye ekisiki. Kitaffe yasulangayo ekiro n'ajja emisana ne yeebaka. Olwo nnyaffe n'alikwatako agende mulumbe. Eyo empisa ey'ewaffe nakisanzira Akaayi. Era Akaayi sijja kulumiriza bye simanyi. Naye kifaanana nti abantu b'era Akaayi basanyuka ng'omuntu afudde. Simanyi ki kiba kibasanyula. Balina n'abya abasajja n'abakazi abakadde nga basanyufu. Njagala okwebuuza ekibuuzo nga mulaba vidiyo eno. Ntera okubagamba nga neefudde nabbi. Kye siri nabbi. Naye nga neefudde nabbi. Nti ensi yaffe eyonooneka ate eyonooneka mulaba. N'ebyo byennyini ffe bye twakula tumanyi. Omanyi bw'ogamba abavubuka abali ku TikTok bakugamba totubuulira ebyo. Ensi yaffe ne bye twali tumanyi. The fabric of our nation has deteriorated. Our country is dying. Kakati eyo mayiti gye mulaba. Tuba tuli makati nga bazzukulu bafuluma ne mayiti. Enkuba ng'etonnya nga bazzukulu bafuluma ne mayiti. Bagikutte nga abazzukulu 30 nga bagyetikka nga bagenda nayo. Nga batambula olugendo kilomita nga 5 nga bagitwala mu katawuni akaliraanyeewo nga bagiteeka mu katawuni ka trading center nga bagiwumuzaawo. Endongo ng'ekoya bagenze n'akazindaalo buno ne flash. Bagenze n'akazindaalo ne flash nga batuuka mu ka trading center nga bateekamu flash y'ebinyaanyanya nga bongeza. Endongo ng'esooka ekuba waggulu ku keesi nga abamu waliwo ono dansi gwe banyeenya obubina nga abawala abamu bakwata bwe bati ku keesi n'okwata ku keesi obwo saabukutte wabula bw'abaddeyo nga bakwata bwe bati ku keesi oli n'anyenya akabina n'omulala n'ajja omulala ne yeewanika ku mulala ku keesi y'omuntu mu trading center nga bakuba ndongo. Mu programu eno njagala kwogera n'abategeera nga bakuba kati oli asobola okugamba nti this was excitement. Nga nzikakkana ngamba waayi ab'e Kampala ate twazze tunaagenda katubaleke. Nalabye essanyu abatuuze b'omu Uganda, Abaganda, si Gere si Wawu si ki Abaganda, Bannakidde, Bannakitto, Bannakiganda, Bannamuwawu, baani nga bazinira okufa kw'omuntu mayiti. Jjajja wange Nakyanzi Rosemary ali mu myaka kati 10 yaŋŋamba nti omuntu yenna bw'afa ng'ogyeko ekyokukyalo mu kika ne bw'oba ng'obadde ogenda kufumbirwa ng'ogenda kufumbirwa mbaga eyo esazibwamu. Tewaba mbaga mu kika ng'olumbe terunaba kwabizibwa nga terunafulumizibwa mu nnyumba. Era waliwo emikolo egikolebwa, sizze wano kunnyonnyola mikolo, naye ng'emikolo egyo gyakufulumya lumbe. Olumbe okufa bw'otakufulumya mu nnyumba kutandika okukima abantu n'abatannatuuka nga kubatwala. Nti era ne bwe wabeeranga ogenda kuwasa obanga ogenda kwanjula ng'ennaku z'okuleeta omukazi oba omukazi okujja okufumba eno zisazibwamu mpaka ennaku lwe zirituuka ne bakola emikolo atagimanyi sijja kugikunnyonnyola egy'okufulumya olumbe mu nnyumba. Kakati kankuleeteko ku biri modern. Abagagga bwe bafunye kasente ne bafukira abantu ku mitwe babulwa n'abakaabira. Abagagga nabo newankubadde nga baba babi nga bakyali balamu bwe bafa at least bapangisa funeral service. Ne funeral service gye mmanyi nti yalize ne mix ya Suna Ben bajja na teepu eriko ennyimba ez'eddiini. N'owulira nga lukoya ewaffe eyo waliyo omugagga eyafa bamuyitanga Mwami Joy Muganzi, yali nnyo wa Villa, yali musajja mugagga mbu kigambibwa mbu yadduka ku kyalo kyewaffe ng'avumye ku buli muntu n'abagamba muli banaku temujjanga kunziika saagala bwe nfanga. Yaleka ekiramo nga kigamba mwe abantu b'oku kyalo kuno lwannunda kiriraanye ewaffe Mizinga mujjanga kulya
Joy ngaafa yafiira South Africa kidini ndoza yamuta twabiwulira ekyaddala okumanya nti Joy afudde twasooka kulaba ku motoka za bbeeyi yalina kampani abagita Joy Construction Company kukyali waffe okulaba ku motoka ezakabi Joy teyakoma bukomi kukudaalira baeberwa Nunda naye mu bukudaazeebwe n'ekiramo kye yakituukiriza yatugamba temuziikanga mujjanga kulya twali ekyaddala tukwebaza Mukama gyali akusaasire twali emmere Joy baleeta emmere waffe mu kyalo nga bagikula ku Uhuru e Kampala ne baleeta tulaka ne tulya ekyemisana era Joy bwe yafa olumbe ne lutandika funeral service neetuuka ne bakooloobya ennyimba nga basula bayimba bakeera kuyimba basula bayimba bakeera kuyimba teri munnakyalo yakwata ku ntaana ya Joy bagyesimira bagiyoyoota ye ntaana gye nasooka okulaba nga bagisimye ne bateekawo ne kamera enkesi era ndowooza yamala wiiki ng'omulambo tegunnatuuka ebyaddala ewaffe ku kyalo ye muntu yekka gwe nasooka okulaba ng'afudde abantu ne bagenda ne balima kubanga ekiraamo kye kyali kiriya mujjanga kulya twalyanga emmere ng'oba tonnagenda nga tugenda mu Joy ne tunywa obuugi n'ogenda n'olima bw'ova ku nnimiro n'onaaba n'ogenda ku lumbe n'olya ekyemisana ekawungeezi nga baleeta ebidomola bya ttonto abakulu ne banywa abaana ne tugenda mu ntamu ne tugwa mu muceeri wiiki nnamba nga tulya naye newankubadde Joy nga yavuma abeerwa Nunda naye agenda n'aba mugagga era n'atuukiriza obugagga bwe ate ekyalo ffenna twamuziika kubanga yaleka n'ennyumba nga eri mu kitundutundu awo ng'ennyumba yalinda kuba nnungi nakati zikyaliyo bw'ova mu kitengeesa awo n'okkira bayita mu kawonvu n'oyambuka example mbawayaki n'alirowoozezza nti Joy bwe yafa baalikubye endongo ya Kamiliyoni ebiseera ebyo Kamiliyoni yali w'amaanyi naye olaba ne Joy omusajja gwe ndowooza nti mu bulamu bwe yajooga ekyalo kyewaffe teyatuuka ku kino kyendabye ewaffe ewaliyo ekyalo bakiyita Mizinga kirumirizibwako omuze gw'okulya abantu ab'emizinga abalaba vidiyo eno mukirabe kati ekyalo ekyokubiri nakirabye eno omuntu bw'afa olaba bazinya emisana gwe kubamu akafaananyi olaba basaza endongo misana kyekigenda okubaawo mu budde bw'ekiro kyekigenda okubaawo munnange ebigambo bino sibibagamba kubagire gamba eggwanga lyammwe lyonoonese eggwanga lino lye mulimu lyonoonese kati mbadde nkyaba Wamboozi nga tugenda mu kuziika tuva mu kuziika twaliyo zinatuuka ne ngamba bennazze nabo nti owaayi twabadde tulowooza nti betuzze okuziika tuzze kuba nakuwalira ku lwaki tetugenda abantu bali mu kusala ndongo yaabo emyenge banywa buli kimu banywa ngamba gaana nakana akaseereza maye emotoka eseerera nnyo ng'enkuba emaze okutonya lwaki tetugenda ng'ekyatonye nga tulinda mmere nga batuwa emmere tukkirirako eyo tunaaba kabugo kagogo bakayita kagogo tugenda ku bitooka eyo tunaaba kagogo tukanyugako obumulimu gundi nga ffe tweddira eno baawamba omulambo ne bagutwala ne bagenda mu trading center ne bagenda n'omuzindalo ne flash ne bakuba ekinyaanyanyanya okumala 2 hours fe baavudde e Kampala okugenda okuziika nga mayiti yabuzeewo ngati ngambuuza bana babuzizaawo omulambo babadde bayitegeeza ki nga baŋŋamba mbo wulira explanation baneemuwulize kino bagamba nti omugenzi yabagamba ye buli kimu kyabadde ayagala okukola ku nsi akikoze ekyaddala kireka ali ategeeza bwenzi kubanga abazzukulu baaliwo ekitono 8 nti yagamba abazzukulu be tebakaabanga ng'afudde bakuba endongo mpaka lwe bukya nti ye yabagamba mbu ye yabagamba nti era awo baali batuukiriza kiragiro kyani kya mugenzi bwe nali mpangaala ne mukulu Yosefu Tambale Mirungi omugenzi Mukama amuwa ekimuli eky'emirembe yagambanga nti ye musajja yekka agenda okukyusa eŋŋombo y'Abaganda egamba nti omugenzi gundi yeebase egindi yayagala muziika ng'ayimiridde asobole okulekawo ekigambo nti omugenzi Mirundi jjajjange Mirundi eyeebase ayimiridde ekalagala era nga ye kye yali ayagala okukyusa ekimu ku bye nayiga nga muzeeyi wange afudde Mirundi taata wange ow'amawulire nayiga
nti mu bulamu osobola okwogera ebintu byonna n'obimalayo n'oyogera ebyekisiru n'ebyamagezi naye abasigadde nga balamu be baba n'amagezi agakutegeerera tavangayo takomangawo naye yeebase kalagala tayimiridde kalagala bw'amala okuva mu bulamu bw'ensi eno yatuuka ekiseera nga takyalina kigambo n'ekimu kyasobola kwogera nga famire yeerina okumusalirawo bwe twawangaala nga ffenna programu zino ze twabakoleranga twazikolanga lwa Sande nga ffe tusaba gye mubeerera mu makanisa nga mwegayirira Katonda ffe twabanga tuvuma lwabwo n'okukuba buli muntu yenna yabbye ssente mu gavumenti ngemusaba naye ne bwe yava mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kye yali ayogera nti kye bali mukolera tekyaliyo newankubadde nga muzeeyi mirundi yalina ebintu byakkiririzaamu nze bwe nfanga nja kukola bwe nti nze nja kubeera ne Ssaabakukunafu nga buli myaka 5 famire etuula n'eronda omusika omupya abalamu abaasigalawo baatuuka ekiseera nga be balina okukola ebyokusalawo eri omugenzi tetwasabanga naye mu ssaawa esembayo twalina famire yalina okukola fe abasigadde nga tusaba tufuneyo emisa ab'ebunamwaya gye baatuwa muzeeyi ne bamutwala ne bamusabira newankubadde yakubanga n'atuuka ne ku bisopu nagamba azaabo tebantegeerera bisopu antegeerera ati faaza w'ekigo tumwebaza yatusabira buli muntu yali mumativu kino kitegeeza ki mu bulamu bw'ensi eno osobola okukola byonna by'ogamba kati ngenda ku kiri ono bwannyinnyonnyola nti oli yagamba nti bw'afanga bamukubiranga endongo n'entunuulira abagwagwa omugenzi baalese ku nsi abatasobola kutegeera nti times culturally we are called upon as abantu abakkiririza mu nnono ensibuko yo tetukuba ndongo ng'omuntu afudde naye tuba tubadde tetumwagala ekyaddala ddala ne bwe tuba basezi nga tupulaninga mufumba kiro emisana tulina okubikako bakuyita kubikako omuganda alina ekigambo bikkako ne bweba baali badde basanyuka nti afudde leero tufunye ekyokulya bwali biseeko nentunuulira abagwagwa abakadde abakuba ekinyanyanyanya mu gomesi nensijukira omuganda n'ekitiibwa kye yateerawo gye bayita busuuti kye yateerawo ennyambalo y'omukyalo omuganda okwetindira n'ava ku kawala ak'omunda nazzaako afupeti nazzaako ekikooyi nazzaako gomesi maama wange mule yateekangamu n'ekisikaati n'awogola kye bayita okuwogola maama wange bwe yabanga agenda okusaba olw'Essande erwa Nnunda ku Saabu Parish ng'ekawungeezi atukolokosa muwogo nga tulina muwogo gwe twakola ki gwe twakaza ng'olina okukolokota muwogo n'omufumbira obuugi n'ateeka mu kitambi n'abusiigamu bw'ati munda n'abikka ne tumunoonyeza ebikongoliro n'akuma paasi yabeerangako enkoko paasi y'enkoko Sseggwanga n'agitwala n'akuma ebikongoliro n'ateekamu ne tuwuuba paasi bwe twaziwuubyanga mikono n'ekwata n'alyoka agolola ekitambi kye ne kikwata bulungi kisobola okukwata gomesi ye anyume ku lw'Essande ng'agenda okusaba erwa Nnunda. Kaakati n'otunuulira omukazi omukadde atuludde nga takyalina kitundu ku mubiri kiramu bulungi nga byonna birinda amaziika ge n'addamu mu kadongo ng'enkuba etonnya n'asala endongo bw'omugenzi yagamba tuzine. Kaakati oyo mukadde kikaaki yaliwo eyo laakaayi abakazi abakulu ne beegatta n'obwana obuto ne bakuba empere oluyimba lwaliko fumita empere abaana bwe bazina amazina agana ag'okuseereza bwe bati ekigere kiyingira eno wansi w'amayiti bwe kiti ne weebuuza nze kati nagendera kikuziika nadda wano ne mbuuza what a waste of time mutuufu twaswala ffenna nga twekuba bwama tugamba ki ekigenda mu maaso eggwanga lyammwe awo we lituuse kufumita mpere. Imagine obukazi obukulu obw'omukyalo eyo ne kajjamu sapatu umoja yazze kuziika n'afumita empere omugenzi ali wali. Obusajja obukulu obw'ebirevu by'olaba nti omusajja yali badde alina kyayongera ku ekonome y'eggwanga yali badde alina kyayongera mu future y'enkulaakulana y'eggwanga ne yeetikka mayiti ne bagitwala mu trading center. Simanyi oba bayinza okuba baatuukayo bane banywa omwenge n'embizzi
weewuunye mirundi tamaliye musajja gwe nali manyi naliyo mulumbe ekalagala waliwo abaleeta embizi naye baagyokera eri mu lusuku ate nayo yali yakuguza bantu baaliwo kiro kuba olumbe ennaku zino mu kyalo obwavu erina eggwanga bwe rituuseeko okimanyi mu kyalo ennaku zino bw'ogenda okuziika abantu mu maziika bakafudde katale bw'ogenda okuziika osanga abantu abaleese enkoko amagi amayuuni balugu babiguze abakaaba fe bagenza okulya emmere y'olumbe emmere y'olumbe maama wange gye yacontributinganga ng'atema ettooke n'aligaba bugabi kakati gwe genda naddala mwe basajjamu abali e Kampala beeyagala olumbe lwammwe abantu baabakoowa tiwakyaliwo akaaba bagenda kutunda byamaguzi gwe genda mu kyalo obeere ng'oziika okomeolawo batoogula obutunda ffe nga tugenda okuziika kati mu kyalo weetekekawo n'emitwalo gy'etaano wogenda ogula balugu entuntunu buno obutunda obuganda obwo obwali tubugula mu nnyimbe kati what a nation seriously ewabeeranga amaziga tewakyaliwo muntu aluma muntu nga munnange obukazi obukulu buzina mpere nga ngamba twazze kukola kiwala kaakati mba ndi awo nga ndaba ekintu ekirala nagamba owaaye kanve we bafumita empere ngende waliwo embagambidde nagendako eryo ngamba nze kangende nziike sosola kutuuka ku mufuno takanyugayoko ku ttaka ngamba owaaye sibisobole kangende tekeyoko kataka mu ntaana sabeyo ku ssaala nveyo mu bitooke naabe akagogo mba ndiyo mu lusuku ndaba abakazi bajja ku kyalo beetisa obutamu ng'abakazi balinga 5 buli omu azze n'akatamu n'obuku wulira twatuuka ddi mu ggwanga nga mu kuziika buli muntu ajja n'entamu n'afumbira bbaawe nkuziika oba mmwe temubiraba bye ŋŋamba bana abagenda mu kuziika muntereko komenti mu ggwanga Uganda gye twatwalanga emmere n'osena ku bijanjaalo n'okwata ettooke era nga wano waliwo n'enjogera egamba nti mmere ya lumbe n'ataaka abaali mmere ya lumbe ya buli omu ayina yatuwa ayina enku yaleeta ow'omuliro yaleeta tetulonda bafumbi tetupangisa buli omu ajja n'afumba banemwonoonye eggwanga twatuuka ddi kati saawa eno ng'omuntu ogenda mu lumbe olina okuleetera bbaawe akatamu omuleetera enva muleme gifumbira wammwe nkiraba kati mu kyalo kwegamba twatuukawo ddi awo ng'omukazi alina okuleeta enku kwegamba nga famire zirina okukola akakundi buli omu ali emmere banemwonoonye lino eggwanga mulyonoonye abantu tebakyesigaŋŋana sejjusa yatugamba ne mu State House bagenda ne chapati mu kooti sebo kyava kati mu State House buli omu alina okwetwalira akasepiki kyava mu kutwala chapati mu kooti bajeno batambula ne akasoda akatunda omukazi alina okukapaakinga n'akasiba bulungi n'akasiiringa n'asiba akasaanikira jeno mu kooti n'ateekayo akacupa k'obutunda ero n'ateekayo chapati kati ne mu bantu ba bulijjo kyatuuse teri akkiriza kulya mmere ya lumbe kiki butwa bulogo kiki kati mu nnyimbe olina okugenda nabirabanga waffeeyo eggwanga ne lifa omuntu oba enjogera bane mu bifuna ne bwe mba ndaba firimu ez'abazungu time of death abazungu balina n'engeri gye bambalamu omukyala namwandu bw'ayambala n'obalaba newankubadde bo tebaziika bangi baziika mu cemetery naye obalaba nga bali mu nnaku waliwo emitendera olaba omuzungu akuwa liivu ove ku mulimu gwo genda oziike kati wano tusala ndongo fedda ewaffe mu kyalo mpozi nga wammwe si bwe kyali nga bamulekwa teweetaaga kupuuza tosobola kusanga abantu nga bakaba omugamba gwe mulekwa ng'ojja muzza mu nnaku nga naawulira ekigambo mulekwa ng'ekigambo mulekwa kya bulumi ng'era okwawula mulekwa olaba abeesibye akabugo nga babeera mu bigere nga baba batambuza bigere nga wano bambadde bulungi abawala mu busuuti oba mu kaddi oba mu kikooyi akyezingiridde ayina ne weyesanguza eminyira akaaba ng'abasajja mu kanzu oba ayambadde bulungi ebigere obiraba nga ne bw'oba bakuwaana ng'okola wa mu 7 simanya oba mukolawa
ngo bwotuuka mulumbe kitaawo afudde otambuza bigere culture yebaddewo nga ne bw'oba ova Bulaaya ng'obeera New York osula mu skyscraper waggulu level ya 100th level ya 10 ojja mu Uganda okuziika tubadde tukimanyi bigere byotambuza ne bw'oba ogwa okulira Ministry of Health bigere ebadde culture. Kati mutundiye video abakazi abakulu nga basala ndongo musinika abakazi nga balina sinika omunaku nga alina umoja silipa waliwo ne bino ebyaba China bebaleeta Crocs sibo nga abantu bambadde Crocs basala ndongo naye bwe kibange wamwe mwali muziika ngewaffe twali kazinga kalanga ngewaffe twali tuziika ne wamwe okukyali wano tewali yesibye kabugo bali luddawa eggwanga lyonoonese kakati ngende manju ntunuulira obutamu olumbe waliwo ensiko yali eriranye nga buli muntu yefumbidde nziza omusajja omwe ebbali mubuuza owaaye twatuukawo ddi wano tiowaaye ekyalo kino kyatusobera munnange ekyaddala kankyogere kye yagamba ti ekyalo kino tutya okulya abantu abamu ku famire zaakuno tukyasobola gatta nabo mmere yensonga lwaki tugyefumbira eyo nsonga emu wabula saali mu mativu kubanga ffe twasanga bafumbye emmere waliwo gye baatuwaako oyo ate obeeyaani yagifumba munnange nga ngamba be twazze nabo nti abaffe twazze kunakuwala nakubeererawo munnaffe bwe kiba nga basala ndongo munaanya omwenge nti nedda tulatuuke Kampala saawa mmeka ziri mu saawa 10 olwo abazzukulu bawambye omulango oguli mu trading center ne saawa z'okuziika mu kalicha twali tuzimanyi nti omuntu ataziikibwa mu nkola ya kisiraamu emanyiddwa era erambikibwa ekitabo ekitukuvu Quran aziikibwa mu nkola ey'ekikatuliki oba ey'ekikristaayo asukka saawa 10 ng'ogyeko ffe basaalongo be baziika ekiro ffe tetuziikibwa misana era neyo kalicha nti emanyiddwa saawulirako nti oli yali saalongo nti balina muziika kiro twavaayo saa 12 nga bakyasala ndongo ne neebuuza ebyaddala awo twatuukawo ddi kakati programu eno ngikoze bagamba nti omanyi programu zino zitukola zibeerako ne purpose nyongera okukiddiŋŋana era n'okukibamatiza ndowooza kibajje mu mitwe mukitegeere mukimanyimu abali eyo ti eggwanga lyammwe erifa. Do you know that the foundation omusingi okwazimbibwa Mukama Katonda kwe yateekerateekera ensi n'atuwa enzikiriza ennono n'atulambika n'atulabikira mu kitabo ekisooka mu Bayibuli bagamba Katonda yajjanga ku nsi bw'oba osoma Bayibuli bakugamba awo Adamu n'awulira enswagiro kitegeeza amaloboozi saako n'okuwulira feeling nti waliwo ekitambula oba ekikuva emabega. Katonda yajjanga mu lusuku Edeni. Katonda ne ku nsi yajjanga kati takyadda yavaawo wano dda wali owulidde wanakuga nti Katonda okuggyako omusumba omubbi yaga nti Katonda namusanze atambula wano waliwo n'eddirisa Bikira Maria mwe yalabikidde eddirisa abantu ne bagenda Bikira Maria aliawo mbwe mirembe Maria Bikira Maria mbu yazze n'alabika mu ddirisa TikTok ne batandika muzungu boda nayingira eddirisa munnange eddirisa lya Bikira Maria tuba tukyali awo nga poliisi eritwala poliisi ngejja ngekwata eddirisa lya Bikira Maria ngeriwamba exhibit kizibiti omwabadde Bikira Maria gyabakakase nti yalabikiddeko awo abantu nga babujulizi nze mulabye poliisi ngegamba jangu obitubuulira abadde afaanana ati ng'eddirisa eritwala kati wano mwene ensi wakyaliwo abantu kyebakkiririzaamu eyo waffe Masaka Villa Maria batugambanga nti bwe bazimba ekigo ky'Evilla Maria waliwo omusambwa nti era ekigambo Villa Maria kitegeeza nti bajja ne basabirawo bagamba omusambwa Villa Maria atuule wano ne bazimbawo ekigo abantu bakkirizanga nti Bikira Maria we yalabikiranga tinedda wabeerangawo emisambwa Bikira Maria we yalabikiranga abantu bakyabikkiriza tewali kyokyagamba muntu wano n'akitegeera eggwanga emisingi kwe lyazimbira tewakyaliwo kino kakati ekibadde kisigaddeyo mu lino eggwanga kwe kutya ensibuko ennono emizizo obulombolombo ng'era n'oyo yeewanise nti nina diguli abukkiriza nabo baaweddewo
kati tutuse ku maiti abamu bajja kwambulamu n'empale bafukire maiti gwatolaba omwana omuto omuvubuka agiteekako emikono n'azina pomini n'agira bw'ati akabina ali ku maiti ya jjajjaawo abazzukulu bali ku maiti ya jjajja waabwe bannange abakazi abakulu abaligambye abaana nti bannaye musembereeyo omulambo muguviire si bona ne bajja ne beegatta ne bakuba empere omukazi omukulu najja ne yeegatta n'akuba empere ebintu bino mbibagamba kubategeeza ti eggwanga lifudde terikomye bukomi kufa lyonoonese era simanyi kye tugenda kukola kakati nsaba nga nkoowoola nti munzizeemu essuubi ekyaddala nze sikyalina ssuubi nti ensi eno mwe tulina we tugenda okuleka abaana baffe babeere n'abaana baabwe mu nsi eyo noonesebwe tukole ki ddala tukole ki oba tufune emiggo nga bwe tusanga obukazi buno ne bugundi nga tukuba bukuba ekibooko omuntu ne tumweziikira kubanga tosobola kuŋŋamba nti DJ bano ba DJ b'omukyalo obuvuka amanyi ob'omukyalo eyo dipo eyo mukyalo kaba kamanyi kategeera nnyo sebo DJ naye najja nga gwe nannyini ndongo n'omikisinga omikisinga mulambo obikisinga mulambo ndooza n'emizimu gyakati tegikyalina amaanyi nze jjajjange kankake kaliisizo nga tajja n'abakuba emiggo kyo jjajjaffe alina ekiragiro kye yaleka ekyali kikwatagana ku nnyumba ye gye yaleka azimbyewo abaakimenya bamanyi ekyabaawo we respect the fabric of a country emisu w'eggwanga lino erigitambuza gitandikira mu respectinga buwangwa ennono n'ensibuko zaffe. How do you sincerely feel nga mulaba abaana bano basala emboozi oba you are just happy? Muyinza okuba nga neeyogeza nzekka nga temunfaako. Are you just happy? N'olwekyo this message goes to the well-thinking members of the society. Mulivunaanibwa kyenkanyi. Ebitabo ebitukuvu bikyogera nti amanyi ebingi alivunaanibwa bingi. Mumanyi bingi, muli bayivu, musomye, mulimu eyo mu communities, mwazimba amayumba, mulina ka community kammwe, swimming pool yammwe, mulina sako yammwe gye mubeera, mumweyawula ne mukola akazinga kammwe, mulina akasozi mwakagula, mweziikirako mwekka. Mulina ne insurance mwasasula dda ne funeral service, temwagala bakaaba. Emirambo ennaku zino omusajja Semaka afa namwandu n'atumya Gomese Dubai n'atumya ne kalipustik n'asiiga omumwa bana ng'ofudde ero lyekazi lyobadde nalyo ne lisooka ne lisongola enjala nitandika okuwa speech my husband n'ofuuka spant abadde omwami mwena abeetaaga okujjanjabwa munzijanjabo w'ekinnansi omukyala ali eyo bamuyita Senga Mukooki mukubire ku 750 2 abalina abaana abagudde eddalu ajja kubayamba ajja kumuzza. Bino bya bufumbo bakusibira Bulaaya. Bana Bulaaya eyo ng'olina n'ebikutawaanya emirimu bagoba ate nga tukyalina bwodda mu nsi eyo nooneka bweti. Ajja kukuyamba, ajja kukolera wano eri ebintu bijja kutereera. Ali ku 750 2 600. Munsonyiwa okujjanga mu programs ng'ebibimbaleetera naye ensi eyo noonese mubeeko kye mukolawo. Tubasiibudde mweraba.